Bishop. Doctor onabuuza lwaki abakulisitaayo munno bw'omukoppa akasente tayagala kukakuddiza bw'omubanja n'oba ng'otaddemu amaanyi mugandi muziriza akasente kange gaganye owaalinaawe oli nga tali wa mwoyo. Abuuza simanyi obadde okimanyi nti abakulisitaayo tebaagala kuddiza bannaabwe kasente ng'oli yamuwoze. Ajja n'amugamba nti nyina ebinkutte, bw'amala okukamuwa nga amajjako ekigere bw'agezako mubanja ennyo ng'amugamba nti negundi naawe olinga ngo atali wa mwoyo emmanja ayo nedda towobe gundi ggwe. Kaakati bye tuyita mu bulamu buno bituyigiriza, era bw'obanga mu bulamu buno olina by'oyitamu naye ne bitakusomesa ne bitabeera teacher, then gwe ojja kubonaabona nnyo kubanga tosomesebwa experiences zo z'oyitamu. Kituufu baga nti omuntu amala kwekoona n'akola atya n'alyoka abuuka. Naye abantu basobola okukusaasira. Kankuwa ekyokudabirako kyengenda okuleeta kineneko. Abantu basobola okukusonyiwa nga gundi akuwadde obutwa omulundi ogusoose, n'abukuwa ne bakuddusa mu ddwaliro ne babukunuunamu ne bakutaasa n'obuwona. Omusango gwonna olwo baguteeka ku oli ayakuwadde obutwa. Naye abantu basobola omusonyiwa singa addamu n'abukuwa omulundi ogwokubiri. Kati olwo bulemu yonna egenda ku ggwe. Bakubuuza si oli gwe watugamba yakuwa obutwa omwaka oguwedde nti ye kati ate abukuwadde atya ogwokubiri? Tinandize nali manyi yakyuka nnyo. Kati baga nti kaakati ekizibu kiri ku ggwe. Guli ogwasooka gwe yakuwa obutwa ye yaliko ekizibu. Naye ate bw'aba yafuna n'akadde n'abukwongera kitegeeza ate kati ekizibu kiri ku ggwe. Olugero olutegeeza ki? Oba sinaali eyo nti tulina okuyigiranga mu bintu bye bayita experience ebize bitubaako mu bulamu buno, era bw'obiyiga otandika okubisalira amagezi. Kati otegedde nti abantu abamu baalokoka naye ne batalokoka. Abantu abamu baalokoka naye ate ne batalokoka oba ne batakyuka. Baalokoka ne batakyuka. Tebakuuma bigambo byabwe. Bwagamba mpola ssente nja zikuddiza ku lw'omukaaga, ate olw'omukaaga lufuuka luyombo na lutalo, era nga gwe awo toyiga ng'oyiga kati ng'okyusaamu engeri gy'onookikolanga, either mu kumuwola funayo awo pasita obimuyingizeemu ng'ogenda omuwola. Mugamba omuntu ono ayogere naawe owulire ddala nga yakyogera, sente zange zino zemmuwa agenda zinziriza. Kisoboka n'okuba nga gw'olina ebibuuzo by'otasobodde kumubuuza, ate pasita oba dikoni oba omukadde w'ekkanisa byasobola omubuuza. Ekyokulabirako waliwo abantu abeewola nga bagamba nti ensimbi zino zompola ngenda zikuddiza ku lunaku lwa Mande. Bw'ozimpa olwaliro nzikuddiza ku Mande kubanga nnyina ssente zensuubira. Nolwekyo gwe mpola olwaliro ku Lwokutaano ngenda zikuddiza ku Mande. Ninayo omuwozi omu gwe nalaba nga ye mugezi muzibu, yasigala amugamba ngenda kuwa n'atera okuwa. Bazireeta zijja olubadde olwokutaano ne lufuuka lwa mukaaga, olubadde olw'omukaaga ne lufuuka olw'essande. Onomugamba akasente kali kenaganya nti baleeta bandeetera kwatiriramu bazireeta. Bwe lwatuuka ku Mande n'asigala ng'era azimusaba waaye essente waŋŋambye ompa ssente nga tozimpa namwe naye wali ogambye ndi ku Mande kuno wali ogee ku Mande ojja kuba ne ssente era zobadde ogenda okukozesa okunsasula. Kati lwaki tokwata ezobadde ogenda okunsasula n'oba nga ozikosa kiri ekizibu ne kivaawo? Kati ng'omanya nti oyo mwewozi omulimba okuwola akugassemu obulimba. Mulimba si mwesimbu ayogera ebintu ebitaliiyo. Kakati nno omala okutegeera ni mu nsi waliyo abeewozi abazibu, naye ate nga gweyagala kusigala ng'oyamba olw'omutima gw'omuyambi. Naawe noonya engeri gye weeprotectinga. Oli mugambe kati mune nga ngendo zikuwa omanyi zino ssente ze mbadde nkozesa
kati ate nziwa gwe ogamba ozizza mu bbanga lya wiiki emu kati naalyagadde okumanya ondekera ki nkimanyi oli wa Luganda toli wa Luzungu oli wa Luganda walokoka naye kati mukulabako bwe nzikuwa ondekera kaki musingo ondekera kaadi ya mmotoka ondekera endangamuntu ate ow'Oluganda wangi ate ow'Oluganda tobugatta mu sente zange nze wa Luganda lwo naye sente zange size zalokoka nze nalokoka naawe sente wazirabako nga ziyatula wali wazirabako ku kituuti kyammwe nga ziyatula nazo zisabira wammwe sente zange zisabira mu kyaki yammwe tisabirayo this business business we need to be principled kyengezaako okugamba bwe tubanga tunakendeza ku bantu abato hatinga mu bulamu buno wetagweteekemu ka break wegadinge nawe obere principled a little bit oli mugambe sente nziina ne munenga bumanyi bya sente omuntu ozikuwaate naaba nga ate alina kunoonya bunoonya kyowola otudde anemba nga nyina kibanja nga nyimiridde ate nga nze nyina okuba amasimu nga nzikunoonya leetayo mpaayo ekintu nga kinaakuleetera okuba nti gwonono sinze nakunoonya oyina kaki kondekera kyapa kya ttaka ndagaano ya nyumba ndangamuntu kaadi ya mmotoka kikizira okuba nti siri wa Luganda ndi wa Luganda ow'Oluganda naye naawe obanga okakasa nga onoozizza kati ofiirwaki okundekerayokko ku kintu kina kyenkuwadde naawe baako kyondekera naawe baako kyondekera nkubeiringe out naye nga nange ndi protected kuba kati bwe mmalo zikuwa wano Mukama naakutwala enkya mba nkubanja ntya era ani azimba mu kika kyewammwe niye tolaba nga ate bwoba ondekedde kana abafamire yo mbaga abaaye omukulu oyo ayagenze endagaano y'ennyumba eri wano mulete sente zange mugikole mutya muginone mugitwale muginunule sebo nze ndowooza nga abantu amu eri bayinza okusalawo okunzivunula obulala ye omusajja talinamu kisa n'akatono naye olwokkendeeza ku mitawaana egiteetagisa gye tubeeramu buli kaseera entalo ennyombo okutawulula ennyombo okunyiiga sebo abantu beewola mu makanisa gano g'otulabamu ku bannaabwe nga enkolagana yali ye ya muwozi n'omwewozi aba baalagaana babiri ne bazeewa naye sebo bwe bivaamu obusungu bumwansukira kyaki yonna era oli bwanyiiga ennyo bwati nga baganye muwa sente ze ekyaki gyavaamu nalamba kanve ne mu kikyaki kyabwe gonna galabika gabbi gonna gonna nze ngenze n'ogenda naye nga gwe yawola yali muntu omu temwabimanya nako wabula kati obusungu abutadde ku kyaki kyonna batonzemu ttiimu bbiri ttiimu Kagwisa ne ttiimu Kakabaale ziri awo bayomba kati nogakala ebyo ebintu singa byali managed noli kinza amagezi g'empako ekyo abawola ate nga toli banka kyokka nga atoowola weeyigiriza engeri gy'oprotectinga sente zo kyekisooka ekyokubiri ate era kikuyambe nawali mu maaso okubanga weerekeddewo room kubanga lwaki byalivuddemu okuwola ne bifuuka ebyobulabe ne bifuuka ebyempalana ne muba nga temukyabuuzaganya ne mubigattamu n'abalala bakiwulira bateekinze sides okuwola kuno kubeere managed in a proper way oli mugamba onoonya sente zange nti kati sinagana zikuwa naye funayo akantu kogenda okondekera tukatereke wano bw'onoozireeta ng'okatwala yekkuba erisooka ye strategy yengeri esooka ge magezi agasooka ge naaliwadde amagezi ag'okubiri g'abazungu ge baleeta edda ge baatugamba abazungu bagamba borrow bagamba lend what you can afford sibawulira bannaye muneegatteko lend what you can afford to lose zimu engoma nti ne bwe zitadda aizulu bwe zinadda bwe zitadde zidde kasasira amaanyi nnyo mubeirinza awo twabadde mu bizibu talina n'emu oba si ekyo bw'olaba nga ekyetaagisa kiri ky'omusaba ng'omusingo takirina naye ng'atoteekwa buteeka omubeiringa out mugambe nkwaddeko ekitundu genda n'omulala akuweyo ekitundu nze nkwozeeko 30%. kati genda n'omulala akuwole 30%. kyekiri ozeeyo kunoneriyo omuzungu gyagamba lend what you can afford to lose nga teziikwabye teziikutabule teziikuze mu kyalo ng'aganye ozisasula ate era teziibatabule kukuwaŋŋana mu bulago ng'ogamba ezo nazimuwa ntegedde oba anazza bw'atazze tazze ne bw'atazizza nsigalawo naye waliwo abantu ne bawula empola ey'ekisiru njirabye nnyo mu bbanga ery'emyaka 40 gye mmaze mu kyaki empola ey'ekisiru omuntu n'awolera ddala sente z'ayina zokka ate nga naye zaabadde akozesa
n'abeera n'ekisa kino kye bagamba ekisa ekyebakiriza atunula, n'amugamba ziizo Mukama akwatireko onoozizza, naye ng'oluusi zamuwola za banka, yazijja naye mu banka za looni, ate kati aziwadde omuntu omulala. Okwakasi otya nga n'azizza, bw'atazizza ki ekiddako? Muzungu kyava gamba ng'agikuwanga precaution, borrow what you can, lend what you can afford to lose. Ng'agamba kakasa nti okuwolako kwowoza omuntu ne bw'atazizza osigalawo, you can survive. Ne bw'omanya nti ekyo ky'omuwadde n'amala akiremera toddangulu, be careful. Kale tweyanziza dokita, eddagala ndowooza buli omu alifunye.